yeeyaniriza akadde kano muli mutya mwasibye mutya abagifollowinga bagita Faali TV UG. Nkwebaza gwe ne subscribing anonyiga kade ne nkugamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing anonyiga kade. Simple ka afukidde full figure akayinja mu ngato agenze ku police n'agamba nti ayagala mwana we ayongedde okubanga alemezaako. Jjukira waliwo omukyala yaliko mujja wa Faida Nakazibwe. Omukyala oyo mweyabidde erinnya taata we nze bamukuba minisita, bamukuba minisita taata oba mukyala oba mukyala sina muwala, mukyala mukazi mukulu. Bagamba nti abeka yali mu kupika Simple K erinnya ndirabidde, nja kuba ndijjukira aliko ko mujja wa Nakazibwe Faida babalonyako ko omusajja mwelabidde erinnya omukyala oyo. Aina ne TV ndowooza e Masaka, aina TV gye bakola e Masaka eyo ne radio. Za TV banagipulimiyalinga, banagirangira mu butongole. Omukyala oyo balaga nti yapika Simple K. Bantu bangi bavudde nga bagamba Simple K mbwalekerawo okusaba omwana. Naye nze kye neebuuza lwaki Simple K alemezaamu, kirabika omwana we. Jjukira full figure yagaana okulaga results ezaava mu gundi. Full figure agezaako kuggulira Simple K amuwa omusimbe naye Simple K akyalemezaamu. Bamuyita Jasini Nammere omukyalo oyo mujjukidde yaliko mujja wa Nakazibwe. Jasini Nammere balaga Jasini Nammere nti yali mabega waani wa Simple K. Olw'ensonga nti bafunamuko obutakkaanya wakati wa full figure ne Jasini Nammere beetwalamuko era nti nno Nammere nti yamuli emabega era Nammere yasuubiza ndowooza okuwa Simple K obukumi ne bana bamukutte. Nammere ajja muyambako okuva mu kkomera. Ekyamazima Simple K omwana alabika wowe ne bambi ndowooza atya full figure ndowooza yamukangatiisa okumusibisa n'akita kandowooza engeri gyafunye sappooti. Jjukira oli Nammere mwana wa minisita, kibategeeza nti ne waba akwatiddwa Simple K kiba kijja kumwanguyira. Kubanga full figure talina ngeri gy'ayinza kutunkamu na Jasini Nammere n'amusinga amaanyi. Newankubadde bonna simanya nga bali mu gavumenti naye Nammere abajja kumusinza ku maanyi. Kati abo Simple K ndowooza Nammere gwe ndowooza yamuwa sappooti. Baaba gye binaggwera full figure yagezako okubanga akwekera ebintu bino ndowooza ng'alaba Simple K ajja kumuswaza. Abakyala bangi nnyo abagenda n'abasajja n'amuzaalamu omwana kati full figure alaba ndowooza yalinnya eddaala alaba nga akasajja kano kaba kamuswaza. Bagamba nti kamuzaalamu omwana aba alaba kimuswaza. Yagezako okwekaza ng'agamba Simple K talabangana waafuse naye nga munnange agezaako okugulira buli kimu nga kati nno bizzeemu okubanga bitabuka. Kubanga Simple K ensonga azongedde. Jjukira DNA test baabibulankanya baabibuzaabuza mbijjukira bulungi. Full figure azibulankanya ebiseera bamugambira ogenda ku DNA test teyagenda. Bw'abanga agenda liza kutuza kaza kubanga lizaga nti omwana wa Simple K. Ebiseera Simple K tebaasiba musibe bagenda okumukomyawo nga byaggwako dda. Awo n'amuwa omusimbi ndowooza n'amugamba obutakola obutabaako kyakola. Kakati bizzeemu full swing. Second phase bizzeemu omulundi ogw'okulala oba ogw'okubiri. Simple K ati kiraka lero baba full figure simanyi ngeri agenda kukikwasaganyamu kubanga bamuli left right center. Ono Nammere nga si mwangu. Full figure suya nti ayinza okukwata kati Simple K n'amusiba. Ndaba kizibu kiba ne Simple K omaliivu alina bungi nnyo. Ensonga baasitutidda ku poliisi dda yagamba abanja mwana we. Ezo family matters binza notuuka mu kkooti. Kubanga mpuddeko nga Nammere agamba agenda afunira gundi looya. Kebigendako mu kkooti ojja kumpulirira. Nammere kaabiri y'emabega full figure kaweddemu boy. Ekyamazima bw'abanga akwesa omwana w'omusajja kaweddemu. Nammere alaga agenda kuwa support Simple K support yonna gy'ayagala. Ale full figure talina kyayinza kukola full figure.